omubaka tugamba fa in sabbahu ahadun aw qatalah omusiibi singa wabeera wamuvumye oba n'amulwanyisa falyaqul agambe inni saimu nze nasiibye aha nekitegeeza ki ani akirabye amakulu oba tewasiibye siwulira nkimanyi tekiwulira ngo nga kyekituufu omubaka ono yabisomesa bw'oba tewasiibye omuntu n'akuvuma okkirizibwa omuddiza era bw'oba tomuvumye wabula obeera oba omuddiza wa in aqabitum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih eyo Qur'an suratul Nahl bwe mbanga mukoleddwako ekinyiizo nawe okkirizibwa n'okimuddiza naye omutonzi wile kyeyogera yaga nti bimisli ma aqabitum bih ofuba nnyo bwe kiba kivumo gamba n'omuddiza ekyenkana kyakuvumye so si kuvuma ggwe ate gwe n'ovuma ne maama we ne taata we ate awo ofuna omusango tewasiibye omusaaza akuvumye naawe okkirizibwa omuvuma aw qatala oba kubye oluyi gizawo nga bitegedde siwulira naawe okkirizibwa omuddiza eki oluyi so sita takuba oluyi ate ge nomukuba sasi oli musiru oluyi ne sasi byenkana eddiini gye nkusomesa ng'omubaka yasomesa nkutuusako bya nabbi wa in aqabitum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih bwakuba oluyi n'omuddiza oluyi gwoba tomukubye wabula oba omuddiza bwakuvuma koma nnyoko naye n'omugamba siwulira koma nnyoko gwoba tomuvumye wabula oba omuddiza bwakuba oluyi n'omukuba ekikonde kyekiri awo gamba omukozeko obulumbaganyi kubanga yakubye luyi n'Abarabu babyawula luno luyi kino kikonde omala kufunya mbuuza obulumi bwe bumu akubye ekikonde tomukuba muggo akubye oluyi tomukuba kikonde ekale barakallahu fikum nsaba Allah akkirize atuwe ekyengera ky'okuyiga kye bayita kusiiba gambye bw'oba tewasiibye ebyo kkirizibwa n'omuddiza kasita olabanga omuddiza kyenkanankana siwulira kyakutuusizaako la yukallifu llahu nafsa illa wus'aha Allah takaka muntu kyatalinako obusobozi ekyo lwaki nkireese sagalage nti opime luyi gwe waleetedde mu kiro 4 nawe otwalire mu kiro 4 ekyo tokirinako obusobozi
kati kyotalinako obusobozi Allah takuvunaana era kitwaliramu omubbi simo kitegeera kati omubbi akulumbye amenye ennyumba yo n'ayingira olaba otya nga alina ejjambiya okkirizibwa okugyayo mundu simo kitegeera n'omumaliriza lwaki kati omulaba alina ejjambiya omanyi kyo balina ne era abakuguukiriza nga okyebasa omanyi kyo babadde ayagala bulago nga bamutumye bulago kakati waliwo kale embeera gy'opima nga Allah takukaka kyotalinako obusobozi mu mbeera kati ng'eyo omubbi kale akulumbye olaba talina mundu ayinza okuba agiina okkirizibwa n'ogijjayo olaba talina jjambi ayinza okuba alina ekiso kale mu ngeri y'okwetaasa kati okola kyonna naye ŋŋamba mu mbeera zino ezaffe eza bulijjo zino ozzaayo kyenkana kyaleese nga tewasiibye ate oba wasiibye tozaayo bino byegamba sinze ntetenkanya mbijja mu hadiisi eno omubaka yatandisaga nti faidha kana yaumu saumi ahadikum bw'oba wasiibye tozzangayo kuuma ekisiibo kyo mugambe inni saimun nze nasiibye kyogere mu mutima takyatula nagambye ekyo si kya nabbi mpaka tuga nti falyaqul agambe inni saimu nze nasiibye kyogerere mu mutima akyogera amala tuwa hadithi amala tuwa nga nabbi yakyogera assalamu nabasuubiza okwogera ku bakhawariji ne bamurji'a lwakuba obudde butukutte inshallah mu ddalasa ejja kuba mbadde nesunga nnyo abasazi b'ebirevu bo tubaweyo kaddoozi kaabwe kati mu ddalasa ejja inshallah nsaba Allah akkirize twogere ku bakhawariji ne bamurji'a tusobole obbeewala tujja kwogera ne ku nsonga eno na bujulizi abagamba nti ettalawiya togiwanvuya temwanvuya ttalawiya temukalubiza bantu n'abagamba nti ewanvuwe baliwo abalina obujulizi nja kukulaga obujulizi abagamba nti ewanvuwe ebbanga litumala nga tukirinako obusobozi kubanga sooka olabe tayimu yaliwooko nga tulina bahufaazi gwe tulina yakwata Qur'ani sooka olabe alina ejuzu 13 kitwalina tulina okusaala ekyo naye Allah yatuwa bahufaazi bangi ekiri origini ku ttalawiya wallahi obujulizi bulaga yakuwanvuya tutya nga bwe tusobola kyetegereze mbusiramu kikola nnyo qaida egamba alqudratu manatu taklif la yukallifu Allahu nafsa illa wus'aha waliwo kati emizikiti kale kati nga guno gutambulira ku mateeka gamba gakatale kati guno si gwe ngamba bayinza kuba katale basalawo tugalawo saawa bweziti ekiteeso tugenda kutambulira ku mateeka gakatale ne bwe tufuna hafizu nga yagisoma bulungi nnyo simu okitegeera tumugambira nti mune amateeka gakatale wano tusala kyekana bwekiti naye basaaze bannange ku muzikiti ogwetadde nga tewali mbeera nti oba kafiyu omwezi gwa Ramadani gujja omulundi gumu mu mwaka mu kwebaza ekyengera kino mu bye tuteekwa okukola essala y'ettalawiya ewanvuwe lwaki kyekiri origin obujulizi buluwa